Gwenna eyakatweyungako tukwanirizaako wano ku Fifije the news anchor tugamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Saba sooka osubscribinge tubeere ng'ate tugenda mu maaso n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tukuleetedde mwana muwala Jamila Kalungi ng'ono nno azadde omwana wa bulenzi. Ono tujjukire nti azannyira mu Romantic Films wano e Uganda era ng'azannye mu films nkuyanja nga mu ezo z'azannyeemu mwe muli Entunnunsi era ng'eno emutunze nnyo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Yabadde atuzannyiranga Tasha mukyala wa Raymond ow'omu maka. Bangi babadde bamulaba mu Ntunnunsi nga tebakimanyi nti ono yeetisse lubuto lwa ddala, naye weewaawo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2020 Jamila asumulukuse n'omwana wa bulenzi. Tujjukire nti ono ye mukyala wa mwami Fahad Kalumba era ng'ono yamusimattula oba yamujja ku mwami amanyiddwa nga Chris Evans Kaweesa era ng'oyo muyimbi era bambi yamuleka mu bulumi. Oluvannyuma lw'obulumi obwo bwe yamulekamu omusajja wattu yabagirizibwa okubayo akayimba ng'alaajana nti neebeerera eno mu nnaku yange. Bangi akayimba ako mukamanyi, bambi yali alaajana lwakuba nti baamukuba bbusu. Jamila Kalungi y'omu ku bakyala abakyasingidde ddala okulabika obulungi wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda era nga yayambadde aggumira n'anekera wamma gwe n'ogamba yitawo anti yakula bulungi ate muzungu era ng'ono y'omu ku bakyala abatesittaza singa abeera ayambalira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Ono n'omwami we mu mwaka gwa 2016 bwe batyo bagenda ewaabwe w'omuwala ne bakola kye bayita okwanjula. N'amwanjula mu butongole era nga eno y'emu ku kapo ezikyasinzizza omukwano. Beeraga omukwano, bambala ne banyuma eva on point, beeyagala ebitagambika. Okwagala kwabwe kwegombesa era omulabi yenna abalaba yandibadde agamba oba nange ngwe mu mukwano. Kwegamba basetinga a very good example eri abo abagwa mu mukwano. Osobola obbatunulako ne weegomba anti bombi balungi bazibu, omwami n'omukyala, ate nga bamanyi okwedizayininga ne banyumira ddala nga bw'okitegeera. We tugendera ddala mu maaso, omwami ono n'omukyala obufumbo bwabwe bumazeeko ebbanga eriwera era nga balinamu abaana. Oyo ye mwana waabwe omukulu ow'obuwala amanyiddwa nga Kalumba Shanaz era nga oyo ye mwana waabwe omulenzi addako gwe bayita King Shuraim Kalumba gwe bazizzaako olunaku olwaleero ate nga gwe bamuzizzaako bamutuumye King Fahan Kalumba. Eyo nno bwetyo Kalumba famire bwetyo bweweddeyo. Tujjukire nti omwami oyo mukozi wa nsimbi, tatera kubeerayo mu Uganda, akolera bweru, naye buli lwagenda okukola aleka mwana muwala mulese ttu, tasanganga ebinyonyi bibojjogodde. Ogwo nno gwali mwaka gwa 2017 ng'ennaku z'omwezi 7 January Jamila baamukuba empeta era bwe batyo baamuteekako empeta. Mukyala mufumbo awedde emirimu. Jamila ne bbaawe baagalana ebitagambika nga bwe nkugambye era nga bano osobola obbageraageranya ku Kurema ne Dr. Sebunya we basalawo kwambala banekera ate nga n'omwami alina omukwano. Bano nno babadde bamuyozaayoza ku mitimbagano egy'enjawulo. Mikwano gye bamuyozaayozezza Diana Nabatanzi, Bukedde TV n'omwami we bambi asiimye nnyo n'agamba nti ye bali kugumiikiriza bulumi bw'ayiseemu bw'atyo n'abeera nga asitula omwana waabwe okutuusa emyezi 9 wegiweddeyo. Abaagalwa abalungi, lwaki mba sibeerekereza? Mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.